Neje buli kati abantu bangi bakyakukkuluma olw'ebyo ebyeyolekera mu kalulu akaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Mu bitundu ebisinga enteekateeka eno yeetabikatabikamu emivuyo okuvya ddala mu kakuyege ab'ebyokwerinda okuwuttulanga abantu amasasi n'omukka ogubalagala nga bino byeyolekera nnyo mu booludda oluvuganya gavumenti. Abakyala abawerako nabo baakwatibwa wakati mu kakuyege era ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka nga n'abandi bakyanyiga biwundu. Kati abakyala okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo basisinkanye okwefumiitiriza kw'ebyo ebikyabaziyiza ng'abakyala okwetaba mu by'obufuzi kw'ossa ebyo ebyaliwo mu kalulu akakakomekkerezebwa. So the summit today is really to bring cohesion amongst the women, regardless of their division, whether it is political affiliation, regional differences, economic differences. Rest of Ugandans now have to struggle to find room to express alternative views. They have to struggle, if they are lucky, to find space to offer leadership. Agamba ekyamagye okwenyigira mu by'okulonda kyayitawo nnyo okutya naddala mu bakyala. Women should not be made to choose between personal safety, that you're going to a rally and that you will be beaten, or that you go to join politics and your husband or your children are going to be arrested. Bagamba nti batuuka n'okwambulwa wakati mu kukwatibwa. Abakyala abaakubibwa emiggo, abakyala abaali beenyize mu bululu, bonna nga bafuna ebisago eby'enjawulo. Ebyo binafuya obukulembeze ggwanga lino. N'omusimbi ogwayiwa mu kalulu nagwo gwakola kyamaanyi okulemesa abakyala bangi okwesimbawo. Bw'oba tolina ssente tosobola kwenyigira mu byabufuzi. So kino kikulu nnyo eri palamenti eno eya 12 okulaba nti tujjawo ekigambo kya ssente mu politics. Omukazi wa leero atidde politics atya okwesimbawo kubanga talina ssente ezo. Ne bw'oyogera wogezi miliyoni 3 omwana yakava ku university ow'emyaka 2 nga giikyo anajja miliyoni 3 okwesimba mu kalulu. Kyokka n'abo abavuddeyo okwenyigira mu by'obufuzi basanga okusoomoozebwa okuva mu bantu ababayisaamu amaaso okusinziira ku bifo bye babeera beesimbyeko. Abantu balowooza nti constituencies y'abasajja nti abakyala balina okwesimbawo mu bifo ekifo kiri kye batadde kye bawadde abakyala ate nga ekyo bakitaddewo just okulaba nti bayamba abakyala abamu bagendeeyo naye constituencies abakyala basobola kwesimbayo. Kati abakyala baagala ebitongole ebikwatagana n'ensonga zaabwe okusembeza abasajja ku mwanjo naddala nga batandikira ku miti emito. Mu kampeyini ewedde mwalimu abakazi bameka ku bwa pulezidenti mu kalulu. Abasajja bakyafuga era abasajja bakyatuli waggulu. Naye kitegeeza essaawa eno we tuba tulina kye twetaaga ng'abakazi tulabe engeri tunoonya abasajja bajje on board bategere ensonga z'abakazi. Kati bano baagala wateekebwewo ennongoosereza mu kulonda ng'enteekateeka eno baagala etandikire ddala mu bibiina by'obufuzi ku ngeri gye bigabamu kkaadi zaabyo. Either tukyusa mu ssemateeka ne tulaba nti tuteekawo embeera nti mu buli district population bwebeera bwenti nga waliwo abantu nga 50 babeerewo bakyala 2 n'abaami 2. Alisa Lasso nga ye mukwanaganya w'ekibiina ki ANT akunze abakyala obuteetuulako wabula okuvaayo okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lyabwe. This struggle has to be passed on to the next generation. We are not yet home. It is not yet uhuru. So you train them. So train them how to live political lives, train them how to run campaigns, train them, and then also empower them. They don't have money. Akulanga President wa NUP ow'ekiseera Dr. Lina Zedriga akubiriza ebitongole by'obwannakyewa okuvaayo okuteekayo emiwaatwa egyagazisa abakyala okwenyigira mu by'obufuzi. Mainstreaming and institutionalizing mentorship continuously, not as an event, and also mainstreaming it across all divides geographically, that is the up north and west and east, and institutionally, especially in the institutions of learning, the universities. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza nga bagenda okulondoola okwemulugunya okuleeteddwa abakyala olwo balabe butya bwe kuyinza okugonjoolwamu. Feedback yonna gye tufuna okuva mu kulonda ya nkizo nnyo kuba etuyamba okulaba nsonga ki ezinyigiriza abantu ezeekuusa ku byokulonda ate
solutions ki gye tulina okuteekawo okulaba nti tuziadressinga. Okusinziira kwakulira ekitongole kirwanira eddembe ly'abakyala ki Uganda Women's Network UWONET Rita Siro bakugenda mu maaso n'okusisinkana abakyala okulaba butya bwe bayinza okubaagazisa okwetaba mu byobufuzi.